Mikwano gyange abaagalwa, nsanyuse nate okubeerako nammwe mu kigambo kya Mukama waffe kye tugenda okuyiga n'olwaleero nga bwe tubadde tukola wiikisi zaffe ezo ezizze ez'eddiriŋŋana. N'olwaleero ndeese enjiri ge maanyi ga Katonda agalokola. Amannya agange nze Catherine Mitala, omubuulizi w'enjiri, era tugenda kusoma mu kitabo ky'Abaruumi essula ya 10 olunyiriri olusooka. Agamba nti mu Baruumi 10 olunyiriri olusooka lugamba nti abooluganda kye njagala mu mutima gwange era kye nsaba Katonda ku lwabwe kye kino, balokoke. Kubanga mbategeeza nga balina okunyiikirira Katonda naye si mu kutegeera. Kubanga bwe bataamanya butuukirivu bwa Katonda era bwe bagezaako okutereeza obutuukirivu bwabwe bo bennyini, tebaagondera butuukirivu bwa Katonda. Kubanga Kristo ye nkomerero y'amateeka olw'okuweesa obutuukirivu buli akkiriza. Awo we tugenda okusoma era we tusomye olwaleero we tugenda okutambulira baganda bange. Tulabye nga muganda waffe Pawulo agamba nti ky'ayagala mu mutima gwe era ky'asaba Katonda ku lwabwe oba ku lwaffe kye kino, balokoke, tulokoke. Bannaye waliwo n'atusabira okulokoka. Bannaffe ab'edda abatume baatusabira okulokoka. Omutume Pawulo yatusabira okulokoka. Kubanga okulokoka si buli omu akitegeera nti yeetaaga okulokoka. Si buli muntu alaba nti yeetaaga okulokoka. Nti naye si mu kubanga mbategeeza nga buli balina okunyiikirira Katonda naye si mu kutegeera. Bannange, nga tuvudde ku biri ebya bannaffe abagenda mu masabo, bannaffe abatakkiriza Katonda, abasinza ebifaananyi, abasinza balubaale, abasinza emizimu. Ate waliwo abantu abagezaako okunyiikirira Katonda naye ng'ate si mu kutegeera. Banyiikira buli lwasande, buli lwagundi, buli kisiibo, buli kibaddewo, kugenda Namugongo, kugenda Gindi, tukole bino, leero mwezi gwa gundi tugenda bwe tuti, ate kaakati bannange abantu banyiikirira Katonda. Baagala okukola Katonda by'ayagala naye ate tebabikola mu kutegeera. Tebategeera Katonda ky'ayagala. Naye olunyiriri olwokusatu lugamba nti kubanga bwe bataamanya butuukirivu bwa Katonda era bwe baagezaako okutegeeza obutuukirivu bwabwe bo bennyini, tebaagondera butuukirivu bwa Katonda. Abantu bagezaako okukola obutuukirivu obwabwe bennyini. N'agezaako wano, n'agezaako wali, n'agezaako kino, ne bamugamba leero ojja kusaba kino, leero ojja kusaba busaala bwe ziti, olwaleero ojja kusaba emirundi bwe giti, olwaleero ojja kusaba ng'otunudde eno. Ebyo byonna ne babinyiikirira ne babikwata, ne basoma obutabo, ne basoma obubira, ne basoma naye nga tebategedde Katonda. Naye omutume Pawulo agamba nti bannange kye nsaba kwe balokoke. Abantu banyiikirira Katonda naye ng'ate tebalokose. Kwegamba okunyiikirira Katonda nga tolokose obanga atawaanidde era oba mu butuufu otawaanidde bwereere. Onyiikidde nnyo okukola obutuukirivu obubwo, nti baanyiikira okukola obutuukirivu obwabwe kubanga tebaamanya butuukirivu bwa Katonda. Abantu bangi bafubye nnyo okukolawo ebintu. Eddiini bazongeddemu obuwaayiro n'obukookiro naye era nga tebategedde butuukirivu bwa Katonda. Kitwetaagisa okutegeera obutuukirivu bwa Katonda bannange. Obutuukirivu bwa Katonda bwe bulwa, kwe kwatula, kwe kukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, kwe kulokoka, kwe kutambulira mu makubo aga Katonda.
kubanga ye yennyini yatuwa obutuukirivu. Ffe tetusobola kwetuukiriza ffekka, tetusobola kwerokola, tosobola kwerokola, tosobola kulokola mwana wo, tosobola kwerokola naawe. Naye Katonda yekka yatuwa obutuukirivu. Okunyiikira kwonna kwa ddiini, okunyiikira kwonna okutali mu kigambo kya Katonda, tuba tutawaanidde mpewo. Simanyi myaka gy'olina gy'omaze ng'onyiikira mu ddiini eyo gy'olina, sigimanyi, naye onyiikidde nnyo okuva ng'oli muto, naye si mu kutegeera Katonda. Batusabidde tutegeere. Kikulu nnyo okutegeera omuntu gw'onoonya. Kirungi nnyo okutegeera Katonda gwe tukolera ebyo byonna byonna, gwe tunyiikirira. Kirungi nnyo okumutegeera baganda bange. Kirungi nnyo okutegeera Katonda, naye tunaamutegeera tutya nga tunyiikira era okukola eby'eddiini? Enkya bwe tubikola, leero bwe tubimenya, leero bwe tubimenya, luli bwe tubizimba, ne tutafuna kituufu. Bannange abooluganda, batusabidde kulokoka. Okunyiikira kwaffe kubeere mu bulokozi. Ekyo kye kinyusi. Okunyiikira kwo kwonna kw'onyiikirira eri Katonda kubeere nga kuli mu bulokozi. Ebyo byonna by'onyiikidde, emyaka gyonna gy'onyiikidde tebibalibwa. Ekyo kya nnaku nti tebibalibwa. Oba okoze bifaanana bitya, oba osimye emisingi gy'ekkanisa gifaanana gitya, oba ozimbye amakanisa, amasinzizo g'enkanawa, naye byonna by'onyiikiridde si mu kutegeera Katonda. Naye olunaku lw'olitegeera Katonda lwe lunaku lw'olitandika ebikolwa byo ebyo ebirungi bwe bityo lwe biritandika okubalibwa, lwe bitandika okuwandiikibwa, kubanga oliba obikoledde mu Katonda, oliba obikoledde mu butuukirivu. Nti bwe baagezaako okutegeera obutuukirivu bwabwe bo, bategeera butuukirivu bwabwe bo, tukole kino, tusabe noveena, tusabe kino, tusabe kiri, tugire bwe tuti, tulamage, tugende egindi, tukole bino, naye bambi tebaagonda. Mu ebyo byonna bye baakola oba bye bakola oba bye baakola tebyabaleetera kugondera Katonda, kubanga ye yatuma omwana we Yesu Kristo atufiirire, atulokole. Bayibuli egamba mu Yokaana 3:16 nti bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka. Omu yekka yamuwaayo atulokole. Naye kati gwe laba ebintu ebyo byonna by'okoze okuva ku myaka gye watandika obikoleramu, bakugamba nti si mu kutegeera. Si mu kutegeera, gwe onoonyeza butuukirivu bwo, naye si kutegeera butuukirivu bwa Katonda. Nti kubanga Kristo ye nkomerero y'amateeka olw'okuweesa obutuukirivu abakkiriza. Abakkiriza ki? Abakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waabwe. Obutuukirivu buno tebumala gaweebwa buli omu anyiikiridde eddiini, anyiikiridde yeenoonyeza obutuukirivu bwe. Abantu bangi banoonyezza makubo ki agasobola okubatuusa eri Katonda, naye ne galemerera. N'ayita wano, n'ayita wali. Naye Bayibuli egamba Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Oyo bw'oyita mu oyo, munnange oba otandise okuggulibwawo fayiro ey'okukola eby'obutuukirivu. Sifuddeyo oba okoze bimeka, oba obikoledde ebbanga ki, oba obikoledde wa. Munnange bw'obanga tobikoledde mu butuukirivu, okolera bwereere, kubanga Yesu Kristo ye nkomerero y'amateeka olw'okuweesa obutuukirivu buli akkiriza. Naawe leero munnange atawaanya obwenkanidde awo, singa okkiriza Yesu Kristo n'abeera omulokozi wo, obutuukirivu bwo butandika okubeera nga bubalibwa. Bannange kya nnaku nnyo okubeera nga tutengejjedde bwereere, okubeera nga byonna bye tukoze tubikoledde bwereere, okubeera nga okunyiikira kwonna kwe tunyiikira bannange tunyiikiridde bwereere, okubeera nga eŋŋendo zonna ze tutambudde tunoonya obutuukirivu tuzitambulidde bwereere. Emirimu gyonna gy'okoze nga weenoonyeza obutuukirivu obutaliiko kukkiriza Yesu Kristo, byonna mukanange okoze bya bwereere. Kiriba kya nnaku, bantu bangi
baligambibwa nti mwe muve wendi kubanga mwakola ebitasaana. Muve wendi bannange, sandyagadde obeere omu kwabo be bagoba, sandyagadde obeere omu kwabo abagaanibwa ku lunaku luli. Kyokka ate ng'oyagala kusanyusa Katonda, naye Katonda musanyuse mu kutegeera ng'olokose, ng'akuwadde obutuukirivu bwe. Obutuukirivu obwaffe nziina njereere. Omuyimbi yayimba naga nti obutukuvu bwange bwonna nziina njereere, naye gwe wandokola Yesu mulokozi wange. Nkubuulire byonna by'okoze nziina njereere, mu maaso ga Katonda osigala oli bwereere. N'ogezaako okwebikka wano naye ng'era mu maaso ga Katonda osigadde oli bwereere, nga Adamu ne Eve ne Kaawa baasigala bali bwereere mu maaso ga Katonda. Newankubadde baatunga amakoola, newankubadde baakola bingi, baasigala bali bwereere. Tekirina njawulo naawe agezezzaako okukola ebikolwa byonna eby'eddiini, ebikolwa byonna ebirabika nga bya butuukirivu, naye ng'obikolera bweru wa bulokozi. Olwaleero muganda wange, njagala kukulembera mu ssaala ey'okukkiriza Katonda. Njagala kukulembera mu ssaala ey'okulokoka. Okuva n'olwaleero obalibwe okubeera omu ku baana ba Katonda. Kale yogera ebigambo bino bye njogera, nti ayi Yesu, nkwebaza kubanga olwaleero mpulidde ekigambo kino ne nkwatibwako mu mutima gwange okulokoka. Neenenya ebibi byange byonna bye nakola okuva mu buto bwange, bye nakola ku balala, bye bankolako, bye bankolera byonna Mukama wange mbyenenya mu linnya erya Yesu. Era yingiza erinnya lyange mu kitabo ky'abalamu, olisanguleyo mu kitabo ky'abafu mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Muganda wange, okoze nno bulungi. Kasookedde obaako by'osalawo kukola, kino ky'osazeewo olwaleero kye kisinga, kubanga kya bulamu obutaggwaawo. Weebale nnyo, weebalire ddala, ate tukwatagane mu wiiki ejja. Bye bye.